Njagala nkubulire omulamuzi atudde, Swetatona atudde, ne interpreter atudde nga balinze okusoma emisango. Baba genda okutandika okusoma emisango ne ngamba Oweekitiibwa omulamuzi, please lindako, tosobola kusoma misango mpamu eddakiika 5. I confer with my client mpulire kiki ngenda okugamba. This is the first moment okumulaba okwogera naye. Omulamuzi nanzikiriza nenjogera ne Eddie Mutwe nga amaziga gamuyitamu. Eddie Mutwe bamukuba nnyo, bamukuba nambuulira mu bigambo bye bino nangamba nti mwamikazi w'abasajja okuva lwe bankwata bantwala mu nnyumba ennungi erabika nga ya muntu. Tebantwala ku poliisi, tebantwala mu barakisi y'amagye, bantwala mu nnyumba erabika obulungi naye ng'erina wansi basement. Ne bantwala okuva lwe nayingirawo nga ndi ku mpingo, abasajja ne batandika okunkuba, bakubyeze ne bava ne mukuba ne badda mu kubiro. Nendaajana nga mu nnyumba eri bateekako leediyo nereekaana nnyo kuwulira, wadde omu omuliraano tayinza kuwulira. Ne bamukuba nga bamukubisa solido, nga bamukubisa solido okuviira ddala mu bibatu by'ebigere. Bamukuba ebigere ebibatu ne bizimba. Era Eddie Mutwe bale tasobola kulinnya nga awulira omuliro mu bigere, tasobola kwambala siripa, tayinza kwambala kintu kyonna. Bamukuba nnyo wansi w'ebigere. Eddie Mutwe nantegeeza abasajja bamukubanga emirundi egisukka 4 buli lunaku. Bamuyira amazzi okuva waggulu ne bamuteeka mu kitaba eky'amazzi ne bamugjamu ne bamukuba nga ababuuza ndaajana mu mbuliro omusango gwe nazza, nga bamugamba tugenda kulaga essomo, nga tebamubuulira musango gwonna gwe yazza naye nga bamugamba tugenda kuyigiriza essomo. N'alaajana nga bamukuba buli kitundu kye kyonna eky'omubiri gwonna. Bamukuba enkokola, namukuba obukongovule, ng'ali ku mpingo ne balinnya empingo ne zituuka okutuuka ku ggumba ly'omukono, ne ziyita mu nnyama, ne ziyuza ennyama y'emikono ku mpingo ne zituukira ddala ku magumba, ng'alabira ddala bw'ati empingo zituuse ku magumba. Naye nga bamukuba balinnye n'engatto, balinnye ku mpingo zongerere ddala okutuuka ku magumba. Omusajja n'alajjana, omusaayi gutiriika, talina kyakkola, bamuvulungula be bakuba, ne bamukuba ne bava ku ekyo ne bamunyiga. Mutegeera bulungi nnyo bwe ntegeeza okunyiga. Omusajja bamunyiga mu bitundu bye ebyekyama ne bamusika obusajja nga bamulangira nti tugenda kuyigiriza essomo. Omusajja anyigiddwa naga mwamikazi bwe banyiga, pulira buli wamu wonna wonna, buli kasuwa konna kaluma, nga talina ddagala, tebamuwa wadde kapanado. Ne bamugamba nti kola press-ups, nga bamaze omukuba bamugamba kola press-ups, nga bw'agaana lw'obulumi nga bamwongera kibooko eza solido, ne bamukubisa amasanyalazi. N'alaajana ne bamugamba buuka, kola frog jumping, buuka ng'ekikere, nga tasobola. N'alaajana ne bamukuba nga bamuddamu be bamukuba, nga bamugamba olina okukkiriza, olina okuba saluti. Ebyo byonna bye mwawulira nti ng'alina okukubira saluti ekifaananyi eky'omuntu oyo gw'omutegedde. Oyo ye pulezidenti w'eggwanga aliko Mwami Museveni, ng'alina okukuba saluti mu bulumi obw'ekitalo ennyo, nga bamugamba nti kikole, bw'otakikola nga tuddamu, nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya Mwami Museveni. Ne bamukuba basabo ne bannyabo, omusajja nga mulwadde nnyo era ng'embeera gy'alimu yabadde. Nenyimirira nentegeeza omulamuzi ne mugamba Oweekitiibwa omulamuzi, tekisoboka omwami ono kumusomera charges, talina kyategeera. Omulamuzi n'alemerako n'agamba tulina zisoma. Omulamuzi n'agenda maaso n'asoma charges, nga charges zino ziri 6, zeezo zennyini ze mumanyi. Ezo charges ezaavunaanibwa bannaffe Akireewo Kivumbi, Wakabi ne Gaddafi, nga kwe kuli okumuvunaana nti mu kuziika omugenzi Ssekasamba ku kyalo ky'Emmanja mu disitulikiti y'e Lwengo, Mwami Eddie Mutwe, Edward Ssebuufu ne banne beenyigira mu bubbi obw'eryanyi
nga bakozesa ebiso n'obwambe ne babba ku bannamawulire esweta oba jampa ne babba obusimu obw'omu ngalo ne sente ezibalirwa mu mitwalo 2 nga bazibba ku bannamawulire n'abamu ku bawagizi abaali bazze mu kuziika okwo era timwami Sebuufu yenyigira butereevu mu kubba ebintu ebyo era n'abitwala era ne bagamba omulamuzi ng'agamba ti emisango gyonna egyo nga gimaze okugattibwa kuliko simple robbery ne aggravated robbery. Olw'okuba kuliko aggravated robbery tasobola omulamuzi talina buyinza buwulira kusaba kwa Eddie Mutwe kwonna okweyimirirwa oba embeera yonna olw'ensonga emisango egyo giri waggulu w'obuyinza bw'omulamuzi wa grade 1 era nga giwulirwa high court. Mu mbeera eyo ng'amaze okusomebwa emisango bamubuuza oddamuki mwami Eddie Mutwe talina kyayogera n'agamba simanyi na kumanya bye mwogera amaziga gamuyitamu nengamba omulamuzi ow'ekitiibwa omulamuzi kino tekisoboka talina kyayinza ku ansaringa ku NHRG yonna esomeddwa nolwekyo nsaba nga nkola submission mu maaso go ng'omulamuzi mu tteeka erifuga emisango gino procedure gye tumanyi obulungi omuntu yenna nga akubiddwa abonaabona akaaba tayinza kubako na kyayogera gw'olina obuyinza nga kooti okulagira mu bwangu ddala tagenda ku rimandi tagenda ku trial tagenda kutekinga puli wabula olina mutwala mu ddwaliro olina kukola kiragiro ekimutwala mu ddwaliro nga ne presidents ezageddwako human rights byonna mbyogedde mbimulaze ne mugamba tuwe ekiragiro atwalibwe mu ddwaliro bunnambiro omulamuzi n'agaana n'agamba tekijja kusoboka State Attorney nayimirira n'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi tekisoboka kumutwala mu ddwaliro eritali lya prison bw'abanga agenda for any treatment ayina genda mu mikono gy'aba prison n'olwekyo basaba ne bannyabo omulamuzi ng'alemeddeko n'agamba ne musaba ne mugamba oleme nanga ngenda kukola rulingi yange kikyozaako ne mugamba obanga ogenda kukola rulingiyo in the event nti oganye okumpa prayer gye nsabye eri kati nzikiriza nze ngende nfulume ne client wange tugende ffenna mu prison nkakasiza ddala kyagenda kuteekebwa mu mikono egy'abasawo ne tufuluma n'alagira aba prisons nti mumutwale butereevu afune obujjanjabi mu prison basaba ne bannyabo twafulumye ne batwala Eddie Mutwe nga bamusitudde ne bamutwala mu baasi ya prison jjukira baasi ya prison yazze luvannyuma kubanga mu kumuyingiza mu kooti mu nkukuta teyajjidde mu baasi ya prison yavujjidde mu motoka entono eya saluuni gye mbategeezezza ng'avudde mu barracks ekasijjagirwa n'olwekyo ne tugenda mu baasi nenjogera ne Eddie Mutwe omulundi ogwokubiri ng'alaajana nanga mwamikazi we mu ntaase ngende nfuna obujjanjabi nfa ne tugenda ne tukaanya n'aba prison ne tugoberera emmotoka ne tuyingira mu prison ne batukkiriza ne tusisinkana omukulu wa prison eya Central Prison e Masaka ayitibwa Simon Peter Alunyu. Simon Peter Alunyu n'atubuulira procedure zaabwe n'agamba ne bwe muba mwagala mutya sigenda kujja wano Eddie Mutwe temulina ddwaliro gye mumutwala amateeka aganfuga gagamba wano tulina Health Center 3 mu komera lino erino komera lya region yonna Greater Masaka n'olwekyo ngenda musubjectinga to the medical assessment ey'abasawo bange abali mu Health Center 3 eri mu komera lino era immediately I'm handing him over ne bamukwasa abasawo aba prison mu mbeera ya prison nga bwe mugimanyi n'abasawo embeera ze balimu ebirimu tebimala ebikozesebwa tebimala nga batugamba bagenda mukolako testi ez'enjawulo ne ŋŋamba Mr. Lunyu testi zangeri ki ezigenda okukolebwa wano tewali laboratory tewali kikati bagenda zikozesa maaso n'agamba ebyo bireke that is our job era ne musaba ne mugamba please twagala omwami Eddie Mutwe ave wano n'agamba please bwe mbanga ngenda mujja wano nga bampadde report ng'eraga nti nno wano tetusobola mujjanjaba mba nnyina mulifaalinga ku Makshoni Bay Eruzira mu komera lyaffe yewali eddwaliro erisinga ku lino eryaffe tusobola mutwala mu ddwaliro eryebweru oba Mulago oba luddawa yonna ne tuvaawo n'atugamba n'agamba mmwe kakati mbamaze mundekere omulimu gwange nsigale n'omusibe wange bwe tutyo basaba ne bannyabo nga tufuluma ne tumusaba twogere kuba ne bannaffe Akirawo Kivumbi Wakabi ne Gaddafi n'atukkiriza ne babayita ne tutuula nabo ne twogera nabo nga basajja batubalina amaziga gabava mu maaso ne tubagamba ti munaffaze ne bagamba fine katusabe busabi ti munnaffe obulamu bwe tubutaasa
basawo ne banyabo bwetu betwavuddeyo mukomera netuleka Eddie Mutwe ng'ali mikono egy'abasawo abekomera eri Masaka mu Central Prison. Up to now tugenda kola follow up tumanyire ddala assessment yatuuse ku ki nakyo ekiddako bwekityo bwe kyabadde basawo ne banyabo. Please clap for Council Majera.